Honorable Francis Bwambale nga bulijjo tubeera naye ngiranga nampisaamu keggaali ne tutwogera ku bintu ebitambula tubale tunyumya mbunyumya gwe ayagala osobola okujjamu atayagala osobola okubireka omanye ensi eri kugamba self service otoolako waliwo omusajja omukulu eyaŋŋamba naŋŋamba eno ensi gyolaba self service otoolako kyolaba kyoneegerera kyosobola kyotasobola kireke sigwe wagitandikawo bagitandikawo bangi infact ebintu byangereza ebikwasa ennaku yaŋŋamba ojjukira Lord Mayor mukulu Kizito omugenzi Sebaana Kizito omusajja yanyumiza emboozi ebyafaayo bya Sebaana Kizito wabitegeerako ebimu toyinza mumalayo kuba yali munene obugagga omusajja bwe yalina twali tutambulira nnyo mu by'obugagga era omanye eby'ensente ng'onyumya nnyo emboozi z'ekigagga oyagala kwavuwala njagala kugaggawa naye obugagga teri muntu kankubulyeko onalema tosobola era nakijja mu basajja abamu abawangadde mungu bawadde ensi ne bawangaala nti buli wootambula nga teweegomba tosobola kutuukiriza bigendererwa byo wabula bw'otambula nga otunuulira ennyumba y'omuntu obanga otunuulirako edyero ogamba abasajja bano yakola atya nga weegomba okwegomba omuntu eyeegomba yenna wallayo osobola okutuuka naye Sebaana Kizito yaŋŋamba ensi self service toolako abasajja benyinza okugabuulira be ba Sebaana Kizito baali basajja bagagga nnyo mungu amuwummuze mirembe naye bw'okutunula bwoti mu butuufu era biggwa bakutadde mu akagundi bwe kati kwagamba n'ageza ebintu bingi nnyo n'agamba self service naye yamaliriza akomawo n'agamba naye abasajja bana babba eggwanga esente bazitwalawa bo bamanyi balowoozaako nti waliyo okufa oba tebakirowooza ngamba yeye eraliikirira kimu kufa kuba kimanyi tteeka era yambuuza naŋŋamba olowooza abantu abo babba eggwanga ayegolooza omugagga bw'aba alowooza ku kufa kuba ogamba yagala gaggawala naye omugagga yenna waali singa abalowooza ku kyokufa olowooza yandikoze gambye nkolerera kyati lwaki ngaggawala ngenkya ngenda kufa kati kyebinoga nti ate bwe tuba twogera wano ng'oyagala okugaggawala ebyokufa sooka obitege kuki ku mabbali sooka olowooze ku kintu kimu bafuna batya ssente ukiteke mbongo obwo bw'omala ozifuna ogaye nti bazikuuma batya kubanga omuntu yenna asobola okufuna ssente naye bwe zikuli mu kuuma oba tosobola gaggawala tobeera bugagga otegere bulungi nnyo infact n'okuzisikiza okuziwangaaza zirina okuba nga ziriko woziraga nti kati wano zino ekintu kyentaddemu ssente kisobola okuziwangaazawangaazakokko ebyo n'abantu abamu bakola ebintu kankuwa ekyokulabirako osobola okufuna ssente zo ng'oli munaku naye n'ozigwamu bugwe mulundi gumu gwe munaku bwo n'osiriwala noga ngenda kugula nnyonyi gwinga bwenkulaba noganza okkanga ensi eno kangula ennyonyi bagambe nti Jamalu yaguze eki ennyonyi oba mwavu Jamalu kubanga ennyonyi eyo kataayi butaayi kusala bwe kati ng'obugagga bwo bwonna ate naye banga ekoze ensobi mu kusaanawo nebaako beesaanyizaawo okusigala mu mabanja kuba olina osasulira bali beekozeeko obulabe ennyonyi eyo so nolwekyo waliwo omuntu obanga omugagga nene omugagga oteekamu ku magezi n'ebintu ebirina okukuuma ssente zo alinako oyinza okugaa nti oyagala kwegaggawala n'ogwa mu ssente n'ozirona ebyo nemugenda mugwa mu ddiiru zammwe ezo n'ogaa nti kangula emmotoka ku nguudo z'Ekampala n'ogaa nti nze okubakanga kandeete Ferrari n'okukuta ne Ferrari n'ogijjayo eri n'ogireeta wano Kampala era bajja kulaba wano ogivugemu envuga bbiri omusajja agambe oyo mubbi mu mukwate ajja wasera ezigula Ferrari nga tosobola kunnyonnyola mukululo gwa bugagga bwo nasooka nensuubula amaliba nemmala amaliba nensuubula emmwa nga tosobola oli akulaba ejamaalu ozifuna olina okuba nga onnyonnyola omukululo gwazo omuntu era yayita omugagga alina okunnyonnyola omukululo gwa ssente ze kyovola nze wana abasinga obunyi mu Kampala mbatunda ne nga ndi oyo mugagga naye si mugagga baba baavu abamwavu ekisembayo okwebuuza ate ssente zalina yazifuna atya kati ebibuuzo ebingi bwe bijja nga tasobola kunnyonnyola nfuna bulungi nnyo omukululo gwa ssente kitaawe yazirina n'ozisikira watandika okukola ng'oli mwana muto watunze ettaka watunda ettaka lya kitaawo nga liri prime nti we liri gavumenti yali eyagalawo n'ekuwa buwumbi
oluguudo lwa nyina mikwano yange oluguudo lwe bayitamu baagaggawala nti waliyo gavumenti yataddewo oluguudo ebyo bitegeerekeka naye era nabyo ne bwe bakusasula compensation ya luguudo tesobola kugaggawaza kutuuka ku ssente zogamba nti Jamalu zirizo ezoyagala okweyita omugagga baba mugagga kuba kukyusa bulamu naye bukyusa bulamu naye si kugaggawala okuli bayita abantu betwogerako wegeraganyiriza ku bassebaana bwe baba bakulaga ebintu bya ssebaana nebaka kizinga bwe kiti kya ssebaana nti eyo unique insurance kogundi insurance waliwo ite banga mbu waliyo n'ebibaloya bye bagenda nabyo kati tulandi obugenze wala nnyo nti omuntu okuba nga yabyerabira omuntu okuba n'obugagga nga eriyo ne bakuteekako obuteesi noga nti n'ekyo nno kirabika kiki oba mugagga tude bugaggist naye osagala gendayo bwambale lwakuba jasinjagadde kuyitirako eyo lwa mbeera za nnaku zino era nsonyiwa okuleetamu oli omusajja agamba naye abasajja bano babbye eggwanga bo balowoozaako okufa n'ogamba nti oba oyagala ogaggawala tolowooza ku okufa kuveeko tolowooza nekyawaliyo okufa era abagagga abasinga tebamanyi nekyabafa singa baali bakimanyiiko nti ajja kufa yandirese agabye ebyobugagga bye byonna infact abamu bandi bali bateekateeka n'okuteekateeka nagandi we mulinziika musimeewo entaana nga ngazi nnyo munteekeyo ne mukyala wange kuba abagagga abamu baba baagala nnyo bakyala baabwe n'ekyo Katonda twakimulekera yakiinako obuyinza ayinza n'okugamba nti emmotoka yange eyo benzi eyo gye natandika nayo yalabika ibaddemu emikisa gyange sinza girekera muntu yenna munziike nayo naye nakyo tekikola ki tekiriiyo oba ontegeera kati teri mugagga byabakola byonna infact kigatteko ne bannabyabufuzi teri balowooza kukufa singa baali babirowoozaako bandi badde bakola ebintu ng'akikola nagaa naye ddala bwendifa abantu balyogera ki ye watya nga naatera okufuula kisikyusa bulamu bwange omuntu waga nti kankyuse mu bulamu bwange neeyise bulungi ntuuke okuva mu nsi abantu banjogerako birungi ki byereere so bwe tuba twogera ku bulamu bw'ensi buno bwo buzibumu ojja kumpa topic ennamba bwambale honalebose bwenkula ekikundeesezza olwaleero nga tunabagendayo nnyo nsaba buuze ku bannayuganda abatulaba mbalamusizaako nnyo mbeebaza okulaba byetubaweereza wano wabagamba basubscribinge balikinge ate bakomentinge banyumyeko nawe bakubuuze ebibuuzo era nange nja baanukula nga bwe banaabambuuzizza ate olina nekyo babagamba ekira ndi baddembe n'okukuvuma gwe baddembe agutoyagala anti kati oba onvumira kinze sajja gweoyagala ogwonyumirwa tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Nawane ndaba Arthur Kayima era kino kibozi kyaffe era nawane nga tunatuuka ku nsonga eri. Arthur Kayima muna Uganda. Kayima yagenda ali Bungereza. Ye yagambye tewali kimuweesezza mpapula okubeera omutuuze wa Bungereza nga bannayuganda kumuvuma. Naye si kyeŋŋamba ndi munvume naye ye baali bamuvumira mu ttuluba ddala. Jjukira yagenda yo oli ebisiyaga okola bu yannyonnyole n'agamba buli bwe baamuvumanga ng'agaba nesinga bannyongera ebivumo eri bimuweesezza obuki obutuuze. Webale kutulaba Big Brother Uganda ndi Honorable Bwambale. Honorable njagala tutangazeemuko mu ddakiika zaffe ezisigaddeyo kati nnyo okwewandiisa kwa bannayuganda mu bibiina eby'enjawulo. NRM yasooka neewandiika. NRM mu kuyita mwewandiise nebitambula yete yamala n'okumala yamaliriza. Then DP juzi neefubutukayo okwewandiisa ne kutojjera
tenna bana kutandika yajja kujja bino eyagala okwewandiisa n'okutabula gawo zino zi register zaffe abasiranda wazirinaawo ekibiina kyaffe kibiina kyange naawe mwogwa nange mwengwa National Unity Platform ogwa muki ogeze nogambe ekibiina kyaffe nga lwakwogera ku DP ekibiina kyange oliwa kibiina kiyogerese kutegereza nze ndi wa National Unity Platform era omukulembeze wange Kyagulanyi gamba nti ndi wa NUP era omukulembeze wange ye Principal Robert Kyagulanyi Sentamu so Ngobi waliwo ali bamu abasoga bamwita Ngobi ate bino bunyonko Itengo Mitembo Mitembo lya wano Mitembo lya linnya lya wano lya bambogo ba musajja kale ndoza tutangazemuko ku bannayuganda engeri gye kitambulamuko ekyokwewandiisa kyekiseera okwewandiisa ebibiina ebyokuvayo okuwandiisa abalonzi baabyo ng'ebibiina oba tuli mu kaliyoki kiki ekigenda mu maaso ekyokubiri gwe mu ndaba yeeyo ebintu waliwo omwami principal bwe yabadde ebugiri buli omu ekirabye kamanyi gabadde mangi nnyo abantu nga bamuyaayaanira nga bakola batya era n'agamba agenda kuddamu akole ki nesimbewo atambule n'okutambuza enjiri simanyi gwekyo bw'okiraba kubanga twasemba okutegeera nga ateereddwako envumbo yaki y'okutambuza eggwanga okutalaaga ye yateekebwako envumbo oba kibiina ki kubanga ekibiina yes ati bw'aba atambudde of course kiba kati okulembeze awo wenjagalira ali naddala mu abamemba b'ekibiina muleme kubaamu ye ke yayita akatengo ekibiina kyonna mu Uganda kassa kiba nti kibiina ekimanyiddwa nti si kibiina kyabayeekera nfuna bulungi nnyo oba si kyabateralist naye nga kyewandiisa mu bibiina ebivuganya gavumenti wano kutwala obuyinza kirina amateeka mwe kitambuliza emirimu gyakyo kirina okutambula okutalaaga Uganda yonna okunoonya obuwagizi onfuna bulungi n'okuteekateeka abawagizi baakyo okulonda kugenda okutuuka okugenda mu kampeyini z'okulonda ng'abawagizi bano beeteeseteese bulungi era nga bamanyi abakulembeze baabwe be bajja otambulizaako ki ensonga kati enjawulo eriwo nti wetubaddenga n'enkola ng'ebyobufuzi bwe tumala okulonda abantu baddayo ne bagamba muve mu byobufuzi mugende eka mwebake kati ekibiina kiba kirina mugaso ki so nga nekiro sigala nga kiri active okunoonya obuwagizi n'okunnyonnyola manifesto zaakyo kiki mwali muleese luli mwali mwe bino bwe biba bitambula bwe biti mwina bikola mutya n'okunoonya bammemba abaki abapya in fact n'okuba toki mu bakulembeze abali ku byalo biki ne kiguruuminge in fact singa kisoboka sente ze bakiwa okweyimirizaawo zoloopu zabeera nazo ne bana abalala bonna sente z'ekibiina zandibadde zikola nnyo mu kusomesa n'okutendeka abakulembeze bano abajja mu bukulembeze basobole okujja okutandika okuweereza nga babangufu nga poliisi za gavumenti yaabwe gye bajja nayo bazitegeera buki bulungi naye tulina ensobi ebadde ekolebwa mu bibiina by'obufuzi nti akalulu oluggwa ebigambo ebiyitingana akalulu tekasobola kujjako musajja era ffe ebyakalulu tubiveeko era ne abakulembeze bennyini abadde beesimbye nga baganze sigala nakuddamu kukola ki kwesimbawo ne bamaliramu ddala n'abawagizi amaanyi agaali bagamba nti uli twakomawa nti wano tubatandikira twetaaga ki nti kino baatubbira wakubanga obubbi bubaddengamu ebbanga lyonna twawangula naye tetwafuna ntebe ki ekyaleeta obuzibu tetwasobola kwekumakuma kukwata muntu asitudde bokisi yaffe kudduka nayo ebyo ebintu ekibiina gwe mulimu gwakyo omukulu gwe kirina okuba nakyo kusala magezi kujja gavumenti eri mu buyinza muki mu ntebe naddala bwe kiba kigenda kukozesa enkola ey'akalulu oyo agamba nti akalulu tekasobola kujja muntu mu ntebe yabaga nti musirike tuswamye musajja oyo kumukwata obanga agenda gindi tumugje mu motoka ye tumukasuka eri tugende tukwate entebe ye naye bwe kitaba ekyo olina osigala ng'oli active ng'okola emirimu gy'ekibiina ng'otambula ng'ako kewagembu yagenzeeko naye bugiri amasanyalaze n'ogawulira nga ku gurawundi kwegali kati okwewandiisa ogambye kwatandika aba NRM bamaliriza njagala kitandikira eyo naye nkulage nti ate NUP bwe yatongozza nega nti tuyungudde
abantu baffe bagende ku ground batandike okuwandiisa abawagizi baffe ne babawa n'obubaka ne bagamba mumanyi mugenze naye mwe baregistra abantu be mugende okuwandiisa mubakwate bulungi mubagatte temwawula ki bantu wabaddewo enkola eyawula abantu okitegera bulungi tugamba nti oli bamuwa obuvunaanyizibwa nti gwogenda okulondesa wano mubeesimbyewo nga mulimu omukwano gwe natandika okukola olukwesikwesi nti bali bulijjo baleka tebawagira gundi ate twagala kuyisaawo gundi yabatwala entebe ey'obwa meya wane waffe wadde waffe wa NUP kati banayoga naye bwe tunaawandiisa onajje n'afuna kaadi eronda bwe tunagenda mu kamyufu kaffe bajja kuba Jamaalu ate nga Jamaalu gwe tukola ki okukakana nga bammemba abamu muganya obbawandiisa ebyo mu bibiina ebimu bibaddeyo naye bibadde singa okuleeta entalo mu bibiina naye bano babawadde message nabaga nti bali abalala babikola ne mwenare mbibeerayo nawana twagala ffe aba-NUP tulina abawagizi bangi n'abapya abazze otwegattako bangi naye oli wajja nga alina obusobozi era n'obuwagizi ng'abulina ddala ng'omutima gwe gwa opposition gwa nkyukakyuka ngasazeewo twegattako mu kibiina nga bolabe Judy Mbabaali bwe yazze leka agamba mbu Judy yazze naye ayinza okuba ayagala bwa mmeeya bwa Masaka ate eriyo mmeeya aliyo okitegeera gwe sooka oleke Judy muwandiisa ayingire mu kibiina bwe tugenda mu kamyufu nga tumaze okuwandiisa bammemba baffe abawererako ddala bw'anaaba si asinga oli aliyo amaanyi era tebajja muwa ekifo ekirala bw'anaaba yasinga nga abantu gwe baagala bamulabamu obuweereza obulungi era ajje bamwe kubanga twagatwala ggwanga mu maaso ate kati abafuzi si bano baga nti obufuzi bweno mu bibiina bino ebipya naddala kino ekya NUP nti bwansikirano buba kubanga buliko ebyo chairman Nyanzi yandibadde pulezidenti w'ekibiina ekyo naye wano omuntu ajja ne bamulabamu potential nga mpya ne baga Kyagulanyi ono amaanyi gazze nago asinga ne bano abaasookawo dda amazina gano agannakwale gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 nei noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ajali tewenzine empya oba embiira empya era kakana ng'atambuza ekibiina kiwadde amaanyi kiwadde lithimu na buli kimu so mukwewandiisa kuno nkakasa abantu bangi abagenda okujja ne bbugumu eriri mu kibiina kya NUP booliraba kubanga abantu bakubye NUP nga basasule kyotolabanga nga babawa sente genda okube NUP soko okube family y'abanyanze eyo gibulize mu ttaka eyo ekyaba Kyagulanyi lwaki bakola embaga lwaki bakola biki ne buli kyeboogera kiringa ekiyita obuyisi ku mitwe gy'abantu bongera gamba omulamwa ekibiina kyagala kyusa bukulembeze bakyegattako enkya n'eggulu era mu kuwandiisa kuno ogenda kola kigenda funa bammemba bangi nnyo abantu badde banoonya kiki ekingatta ku NUP kaadi ekizze kikino kwewandiisa n'obeera memba n'ofuna ne kaadi yo n'obeera nga nawe oli mulwanyi alwanira enkyukakyuka eneekola ki ejja wetuli oba obuuza kwewandiisa kyekigera kyekyo era ojja kiraba nti abalondeddwa nga baregistra oyinza okubalaba ng'abaana abato abamu kale wali mulimu n'abantu abakulu naye bali ku mulamwa nnyo kuba bamanyi bali ku mulamwa kuba batendekeddwa n'abo abanaakola ensobi ojja balaba nga omukulu ne ttiimu ye kubanga takola yekka nga bafutu soja bazze nibabaga agwe futu soja wafunye kaadi yo okoma wano nti okay nti ono mu protocol akoma wano olubala nsokukola enteekateeka y'ekibiina nga bw'erina okubeera ekyomukisa omulungi nti bano abaana bayita bafutu soja nabo baategedde kyekyokukola ofuna bulungi nnyo
era obagamba naffe tumanyi wabula oli bwajjanga zze kutabula bamala nako bayira we teri muntu futu soja gwalumbye ng'amulumba kubanga nti kubanga tamwagala bwagazinga omuntu naye asooka natunulira omuntu n'alaba ebikolwa bye n'amwetegereza ne bamwekubako bwe bakuzuula bagaa naye mumanyi nti omusajja oyo kirabika ali bwati ne bwati era nkulayirira okwewandiisa ojja kujja weewandiise ne kaadi ogifune naye bw'onojja ne weewandiisa ng'ebigendererwa byo birala byakujja kukola mazambi kwonona kibiina ky'abanno ng'olimu eno enjogera nze nikaawo kadde akaasangwawo kaasookawo bitegeera ebyo naye omulamwa gwe tuliko gwakukyusa bukulembeze omulamwa si gwa bifo nti nze nsingako nina experience nina diguli 6 olina diguli 6 olina obululu bumeka gwokuweza obululu bano abantu abakyala abafumba emmere aba informal sector be bava wali ku mudaala gwabwe najja n'akulonda ng'akulabyemu omulamwa ate okuume ekitiibwa kiri ekyekibiina era oyimirirewo okululu eyo mu defending naye bwakulaba ng'akuwadde akalulu ozze mu kusiba mataayi tomudifendinze alina kaadi emu nawe olina kaadi etya ojja kuba omuliddemu olukwe era ono y'omwangu akola guli omulimu nga utize foot soldier asobola okwogera bwana akugambako nawe weekube muki tokyogera ddala ndi ku mulamwa ddala gwa struggle abalala bwe balaba struggle nga teyeetaaga kwogera bwogezi bakwata mundu era ne batuuka webali nnyo naye no struggle webange ebadde yakwogera na action omwana agenze mu action n'akuyirawo omubiri ebikolwa bya struggle eno ebikolwa si bya mundu era tewali kemebwa konna kubanga eri abadde babakema babatwale ku side eyo babayungeko ekyo bamalirize nga babasanyizaawo ontegere bulungi njo kuba manyi kyekitegeeza okwambalagana ne gavumenti nga mukutte mundu ku mundu omuyeekera tolwana naye ku mundu n'omusobola okujja nga yagadde fuuka ate ye kyakola kyali naye no struggle ebadde ya action nakulabisa nakubuusa bantu kyova olaba n'abali baganye okubuuka babasuuzi bagenze babuuka of late nebaga naye tuli ku kiwano obalaba ne mu palamenti enteesa yennyini ng'oli yajja bamuleetaku njajja zukuka mu mutulo awanike wa okitegeera naye nabo bennyini balanse okugamba naye supplementary budget ziri katuwaayo buwituti naffe ddala naffe wali tulibe bafuneye batandise okubuuka kati oli bw'anaabuuka najja nga yagala kaadi ya NUP ffe ne tujja gimuma nga nti yeewandiisa abere nebanamulaba ng'ebintu bituufu ng'afuna kaadi nga gyalwanirira eggwanga likubanga eggwanga lya bannayuganda bonna mukulu Jamaal gwobeera wano wotandikira otegeera obwongo bwo ne busunduka noga n'ebiki byenkola wadde ndi mu kibiina bwe kiti nga bino si bya ggwanga nkutte obuwumbi n'obuwumbi wandiyambi bannayuganda bannange mbuwadde omuntu omu njakole kino oba kiri ndabika kanzuukuke wozuukukira wewegattira ku NUP nga tugenda muki mu maaso akyebase ng'asigalayo nga yeebase nga era asigala asindika ekintu kyabwe bagende beewandiise emundu yo yotandikira awo yes omaze okwewandiisa awo otegedde omulamwa then ensonga ezitambulizibwako NUP weeziri zirabika kujja kukyusa bintu bino tugende mu maaso si gye bakola alternative budget wagira buli kimu bakikoze okirabye bakigezezaako okirabye obuyinza engeri y'obukwatamu wagira abanyangu nnyo bagikulaga munnayuganda afune ku ssanyu gwe njagala ombuulire olowooza oyo tetumuyita na mwana principal gy'atambula n'agenda olowooza lwaki abantu bamwettanira gwe ne bw'olyogera ebigambo ebyenkana wakuba oyo omwana kyakiwulira kino mbu basomba busombi naye sikyakiwulira naye yakyogera luli yakyogeranga jasi naye nga okimanyi nti ye gy'alaze ng'ogyeko abaana ba booda bana batano mukaaga bagezaako kugaa nti katandike naye tumwerekere owa booda eyagenze naye ayinza n'omukomya wali ku kiyira abali ku kiyira abeeri nga babooda ne babagabaga nti Bobby Wooli wali akola ki ajja bonna be baliku nga tabawadde n'amafuta ne baga ate nze nkola ki wano mwana baba bonna ne bayiika ne bakola ki kati anaabasomba atya lulekyo ekyo akyogera kyenkugambye nti abantu babawadde ssente bavumirire ekibiina kye bayita NUP bavuma abakulembeze baakyo naddala abali mu steering yaakyo n'abali munda ne batuukako ne bagaba bannaaye mutuyambeko mukupa ekintu nabo ne bakikuba ne batuuka ne bananaagira kati bananaagiridde ddala kiganje kati ekibiina kibayiseeko
Kale tweyanze nge Francis Bwambale akumba